Tugezo lya bakaba tutujjo okubataasa. Josephat Madua ow'emyaka 2 yajjiridde mu nnyumba ekutta omuliro mu kiro kikeesezza olunaku olwaleero ng'ono abaddemu ne baganda be 3 nga bo basimattuse. Bino byonna bibadde mu divisioni Makindye mu Nabisaalu zooni. Yingira nti wali oyokke wali ojjabba omulaba bulungi laba omwana w'omuntu. Kigambibwa nti omuliro guno guvudde ku kkando ebadde erekeddwawo maama waabwe ng'ono abadde agenze kalwaliro akali okumpi okugula empeke ng'agenze okukomawo ng'ennyumba ekutta omuliro. Wadde bakumye kano ku ntebe kati kano n'eyokya entebe kati bali babadde batudde mu ntebe nga yeebase. Otulo gwe tubadde twatutte dda tusambye buli kimu ne tukuba akazi kavuddemu tubomodde wano tubomodde manju ng'ate gulinnya gukwate n'endu ey'okubiri naye tulemereddwa okutaasa obulamu bwa mwana waffe bwa muganda bwaffe bwa pulezidenti. Gwasooka gwakota gwasooka kwata ssaawa 2 ezo ne bataasa abaana olwala kukuta ssaawa 3 engensonga evudde ku landiroodi kutuma amasannyalaze. Amba musatu yandika bajjeeko. Mwaki munaga omusajja Abatuuze nga bali wamu ne ssentebe w'ekitundu kino bakukulumidde poliisi olw'okulwawo okutuuka kyokka nga babakubidde essimu ng'omuliro gwakatandika okukwata. Ensonga z'obufumbo banguwa naye ensonga z'obuzibu tebasobola tuyamba. Tukubiriza mwami Kayihura poliisi ze yatusembereza zireme kulingiriza nsonga ezitaliimu. Poliisi tuli kumpi wali ne tugezezaako okubanga tubakubira omulanga naye babagambe nti no ababodaboda babakuŋŋaanye bajje batukuba embooko ku kyalo naye nga tufiiriddwa omuntu omulamba ng'eyandibadde pulezidenti nga tebasobola kujja. Naye ng'abatuuze bakoze omulimu gw'amaanyi. Ensonga z'obufumbo banguwa. Poliisi ekola kando. Oluvannyuma abazimyamoto batuuse ne bajjawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago era nga baganya okwogerako naffe. Omusasi waffe azzeeyo ku makya okulaba ng'embeera bw'eri. Ebintu by'omu nnyumba byonna bijjiriddemu. Edward Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.